amanya nze Buye Francis ssentebe w'eggombolola eno. Ozi mu nnaku ey'ekitalo Mukama yaŋŋumizza kuba lwe baŋŋambye nti nja kubaako nange byenjogera ku mukolo gwa anko waffe. Bwe mbadde nzija ku anko Matiya Akazindaalo, muyise anko, ffe tweyitanga ba anko, ffenna abaana baasoma ku mulembe ogwo. Abaana bonna baasoma eggolo, abaali ab'eggolo bonna tweyitanga ba anko. So koodi eyo gye twakozesanga olw'omukwano gwe twalina. Basitebo ne bannyabo, munzikirize nange begatteko mu kukungubagirako mukwano gwaffe Kakooza, kubanga ffe nga ku kitundu ky'aba OBs ne ba OGs tufunye eddibu ly'amaanyi. Tubadde tumwenyumirizaamu era nga tulina essuubi. Jo wano ku mukolo waliwo abaana baweereza nnyo ka kiripu ku mitimbagano nga angwa mu kifuba. Kiyamanisa ejjembe yasooka okampeereza olunaku lumu nga mukulu Kakooza tannaba kufa LC5, era nenkaagala nnyo nenkanyumirwa nnyo. Ate nkeera kubira simu nti ate mukulu Kakooza afudde. Yambuuza era kakiriku akabasinga bakayina kubanga ndi katambula nnyo. Bannaffe baliwo aba OBs ne ba OGs. Kakiriku ako kandaga nga nsonga ku mukulu Galiwango, afande Galiwango ono wa traffic. Nti baabo bali awo bonna bali awo mabega bonna we bali. Era nabeera musanyufu nnyo nanga Mukama atukoze bulungi. Omukolo Kakooza bwe yakoze, abamu bannaggolo babadde mpozi obaoli awo tebamumanyi bulungi, kubanga gye twatandikira wala nnyo ne tugenda ekibibi otwamalira senior 6 n'ajoininga university. Naye omukolo guno nze nalowoozezza ndi mukulu Kakooza yagukoze bannaggolo n'ensi endala emumanyi. Oluvannyuma lw'okumumanya Katonda amutwale. Era kyekino Katonda nsuubira nze ku lwange judgment yange bwetyo bwe yatambudde. Mu bufunze ndakusaba yakadakiika kamu nga bubiri, olwo kyenzijukidde bwe ndabye mukulu Kakooza anko nga yafudde amazzi. Lwalimu bannaggolo ekintu kye mutamanyi kye namanya, kubanga nze mu famire eno nayinamu mukwano gwange Vincent Ssenyondo bwe twabeeranga taatawo omugenzi ono, era nga tunyumya bingi nnyo. Yalina essuubi ddene nnyo mu Kakooza mu mbeera yonna mbuzi, kuba mumumanyi yasoma nga musajja mukulu, naye ng'alina essuubi ate mu mutabani we yamukwatirangako kinene nnyo mu biseera eby'okusoma. Lumu twajja ne Vincent Ssenyondo abamanyi taatawo omugenzi ono omuto, ne tujja ku mwalo mu mayuuni awo. Twalina abazungu abatusomesanga, tubalese tubayigirize okuwuga nze ne Vincent, kubanga oli mmotoka yaaba yali akojjawe yabeeranga mu kitaawo. Bwe twajjiranga twajjanga nnyo mayuuni, temwatutegeeranga. Ne Vincent lumu yali afiiridde mu mazzi, twagenda tuyigirize abazungu okuwuga, naye omugundu abavubi ne gututwala nga bo basigadde ku ttale, tuliyo ne Vincent babiri mu mazzi. Naye amazzi mu kudda ne gatuleme, Vincent ne gamulemerera kubanga nze nali manyimu okuwuga ate nga naye amanyimu katono. Gamulemerera nagenda okulaba nga Vincent afa. Naye bwe yawanika ennyo emikono bw'ati nga tuli mu mayuuni ku mwalo guli awo, abazungu be twali tulize okuyigiriza abawala balinga b'emyaka 19 18 ate be batuyamba kubanga bampitako wansi wano mu mazzi nga balinga ebyennyanja, ne bagenda ne bamukwata ne bamugjayo ne bamutwala ku ttale. In fact nakaaba maziga ge gamu ge nawulidde nga Kakooza afudde, nenzijukira ekintu kiri. Era twatwala ebbanga tutuula ebbali tutuusa ddamu eridasi, ate nasobola okuvuga emmotoka ntuddeyo ku ssomero. Kikojjaawe wabanga akyajjukira weeronera emmotoka awo. So mu mbeera eyo bingi nnyo byenzijukidde mufa kwa Kakooza. Kikyensaba ffe nga abadde balina essuubi, bangi nnyo abadde baganyuddwa mu kubeerawo kwa Kakooza wano, abaamumanya n'abatamumanya.
nga musinziira mu maka muno. Nja kubasaba wasigaddewo jjajja mumulaba omukyala n'omwami bali helpless nga bwe muwadde musuubira okuganyulwa mu Kakooza mu bufunze. Nja basaba buli anaayitanga mu maka gano, Kakooza yabadde empagi Lwaga, ne be mulaba bonna baganda be baani bonna basenga babadde basinziira ku Kakooza. Nsaba asuulangayo kakiro ka sukaali okasuuleyo, ak'omunnyo okasuuleyo. Neyanziza nnyo basebo ne bannyabo neyanzeege mba waggulu nga mpita Ssaabawaali naye ajje Owankozi ajje naye abeeko obugambo bwayogera ku mbeera eno. Kama abambeera omukisa.